Babi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe, of course najjo sinzira okubanga otugoberera. Tuyama okubanga tukutuusaako ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Olunaku olwaleero Alex Waiswa Mufumbiro alumbiddwa abavubuka abatannaba kubanga bategeerekeka era nga ensonga gye bamuvunaana yakulabisa Mathias Mpuuga Nsamba kukigambibwa nti yaweebwa obukadde 5 ng'enguzi. Kino nno kyebamuvunaanira okubanga agenda ku maradio ne ku ma TV ng'akkaatiriza ensonga eno nti kyali kikyamu nnyo era ensonga lwaki bamutaayizza, naye ndowooza katusooke tulabe embeera nga bwe yabadde n'oluvannyuma nja kubanga nkomawo tutemeeteme ensonga zino. Lekerawo okuvuma Mpuuga. Tukimanyi mukolera mu service. Ikaze ndi mugaga. Lekerawo okuvuma Mpuuga. Ulira. Lekerawo okuvuma Mpuuga. Mpuuga mubi. Lekerawo okuvuma. Mpuuga mubi nga ogamba. Ono kato. Mumusumbuira bwere ono si Waiswa. Ono kato wawa. Ono kato amanya ge kato kene. Ono muzina totulimba keko. Lekerawo Mpuuga. Lekerawo okuvuma. Ono kato bayani pe twaba kwagala. Lekerawo. Mpuuga bayakola bibi oba bingi sirika. Embeera yo bwetyo bwe yabadde nga bagezaako okubanga batyoboola eddembe lya muganda waffe Alex Waiswa Mufumbiro. Actually oyo ye muganda we Kato Kenneth, naye akwata ku muganda we mulongo munne, kitegeeza baakutte ku Alex Waiswa Mufumbiro. Nti singa kibadde kyatuuse ku Alex Waiswa yennyini kabwejumbira, oba oli awo bandimutuusizzaako obulabe obusingako ne koobwo bwe babadde baagala okutuusa ku muganda we Kato Kenneth. Ensonga eno ekyatunuulirwamukko, naye nga akatambi kano katuusiddwa dda ewa Alex Waiswa Mufumbiro kabwejumbira kennyini, nga kw'ossa n'abakulu mu kibiina kya National Unity Platform, era bwe kiba nti Mathias Mpuuga Nsamba yali emabega wa kino ekintu agenda kubanga akisasulira. Gwe tuyita ow'ekitiibwa eyandibadde akola ebintu eby'ekitiibwa kati avudde ku gw'okulyamu ekibiina olukwe, wabula atandise kukola gwa kugezaako kubanga alumba mu ngeri etyobola eddembe ly'obuntu eri abo bamulwanyisa. Teri yakutte ku famire ya Mathias Mpuuga Nsamba olw'ensonga nti bo tebeenyigira mu kulya obukadde 5 bwe bamulumiriza okubanga yalya, obwiki yabukkiriza nti yabulya, naye bw'aba asazeewo okubanga abiyingiza mu famire, ndowooza ensonga ezo Waiswa Mufumbiro agenda kubaako ne kyazoogerako, ndowooza mu nnaku ezitali za wala nnyo, era tusuubira ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu okubaako kyayogera ku nsonga eno, olw'ensonga nti yakutte munnakibiina Nnakinku Deputy Spokesperson Alex Waiswa Mufumbiro, abazibu bakwawula ne muganda we Kato Kenneth kubanga balongo, naye byonna binaba bigenze maaso tujja kuba tubikutuusaako butereevu nnyo wano ku Babi Television Uganda. Wabula gompya nsabye okwate ka subscribe button osobole okubanga ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutaddeyo wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Kale sigenda kubanga nsukkako wano tusinkane mu vidiyo zaffe ezinaddako, wabula bingi nnyo byendi mukolako kubanga mbatuusaako. Waliwo program gye ndabyeko olunaku olwaleero, mbadde nkyagyekenneenya nti muhoozi ssaawa yonna agenda e Bulange Mmengo. Lekerawo okuvuma Mpuuga. Tukimanyi mukolera mu service. Ikaze ndi mugaga. Lekerawo okuvuma Mpuuga.
ulira kale mubi lekera okuvuma mpu mpuuga mubi lekera okuvuma